nawulira ebigambo nga nvuddeyo. Omuwala oyo first born yagamba maama we n'agamba mutabani we mulabi naye nze nga njagala mulenzi avuga mmotoka si mulenzi avuga kagaali. Konna okulaba bambi kakyeyiiya kajja kavuga bugaali. Ali tuli mu myaka gyegye musina gye nkatwala. Ebigambo ebyo maama ye yabiŋŋamba naŋŋaana nakwagaliza omuwala ono naye maama we yaŋŋambye yayogedde bw'ati bwe yakulabyeko yakunyoomye kubanga yayagala bawala yayagala balenzi balinamu kuwaaka si kuvuga kagaali. So nange tekyankuba kubanga already by then nalinawo obumpwankimpanki bwempita simanyi lovely nenga of course tetwayagala bya ddala just tuli awo kwemoolamoola naye nga walayagadeko omuntu naye ng'okimanyi tekigenda kugwira mu marriage just biri awo byakwemoola. So nga sijibala nga relationship kuba waliwo ogi wange yali eyo nga asoma bwa dokita tubeerawo ne tuflatinga ku ssimu ne tujazinga ebiri romantic ku ssimu oluusi ne bampa vacation ku mulimu. Vacation yalinga ya weeks ya mwezi gumu nenjagala ngende mukyayireko ishaka naye naŋŋaana kwegamba nga biri awo twogera nnyo ku ssimu kugamba nga gwe mbala obanga omuntu omuwala gwensobola okujazinga naye ebintu ebiri lovely oba ebiri romantically. So nga tuli awo tetumanyi kye tuli oba tweyagala oba situationship kugamba nga siibala nnyo kati nga ndipendinga ku muntu ali serious okuva mu family ennungi. Kati la wenzija nendaba omuwala ogwe neegumbye wenzire ewaka maama nankubira essimu naŋŋamba ebigambo by'omuwala oyo ekyamazima naggwamu amaanyi naye saakoma kuvisitinga saakoma kukyalira family eyo kubanga kumpi nabo waliwo ekkanisa. Story eyo ejja nakomangawo nenzija nensabanga nabo ate balinawo ennanga ewaka. Nze kunanga hobby yange kukuba kunanga kulaba firimu kusoma novels na kuwulira stories. Kyobulabanga we nasanga channel ya Mr. Sozi najagala nnyo kubanze ku story kwestava kasitampulira story naddala ng'enyuma ng'erimu bulavulava bampulira nga nja kukola emirimu gyonna ngimaleyo kasanganya na headsets mu matu. So hobbies zange wezo nga balina ennanga ewaka ate nali nava ewaffe nga sikyabeerayo kati netandika okweretayo olw'obuwala obwaliyo. So okudda wano waliwo kano akawala ka last born. Akawala ako omulundi ogwasooka okulaba mu nzikiza saakateekako nnyo maaso kubanga saakalaba bulungi saakateekako nnyo maaso naye gye nakoma okujja nagenda mu maaso okukeetegereza bannaye nga kawala kalungi. Kaali kawala nga keeruyeru ka brown nga kawala katoototo kali portable akawala nga kalina figa gye njagala nga kalina bu hips na lumu nzijukira twali mu ngeri ya kusaagirizaawo kati nga nzijawo nnyo ewaka wabaawo ewakaawo ewali mikwano gya maama nga nzijawo nnyo olw'ennanga kati nga tubeerawo oluusi mu kibooziboozi naye nga njukira nze simanyi kukwana naye nandibadde mmanyi sisobola kugamba mwana ati nkwagadde direct. Kaakati jjukira bato bange babeera waka waawo omukyala eringa nga family friend wegamba agamaka mikwano gy'abazadde bange gamba nga basobola okugenda okubeerayo ne bavaayo naye nga nze of course nali neetongola dda naye nga bukyanga neetongola sikyazanga muwala n'omu wange. Kati lwali lumu nga ndi ku mulimu muto wange nzirako ogwokusatu nanfulakinga nandiipinga wandiipinga kumbi andiipinze ali mu maka g'oyo mukyala alina abawala abasatu abali virgin. Nayogerako nange ejjukira nagambye ku mulimu gye nali nkola nga waliyo minutes ku masimu ago eziri endless. Ndi kugenda mpula naye ndi kukulukira lugero butawe nafuna girlfriend ono ndi kukwata mpula osobola okuntegeera. Kati muto wange ono anflashingako ng'akimanyira minutes ez'obwereere ayagala mukubire bwentu nenfuna akasimu k'edduuka
ne mukubira back nangamba baba oli otya ndi bulungi kuba tekyali halamu kwogera ku ssimu nga tewali customer. Kati laba wangamba dati baba undi wano n'omwana wa mukyala gundi ayagala kubuuzaako kyesitagambye oba kyenkugambye jjukira mama yali anjukirako bingi mu makaago ayogera obulungi bwange butya bwe namuyamba butya bwe neekuumye oli mukulu wange yafunisa abala 2 embuto omulundi gumu naye nzitawulyako sitooli ya muwala gwempeya naye kwegamba nga record nungi gye nnyinayo kakati nga simanyi dati n'abawala beego waliwo oyo muwala yali afunye interest mu nze nga yeegomba okwogerako nange naye nga talina wantandika ne wenzijja nze njogera n'abaganda bange abato abaali mu makaago naye nga bo ye soogera naye era mubuuza kimu how are you I'm fine nga soogera naye kati laba muto wange wankubira essimu nangamba mukubireko Aklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasa baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti egi emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali obaana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napolosi nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukute nkomyewo nasigazawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnye takisi oviramu wali ku kkubo balagene neighborhood poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo wasigazawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes nga soogera naye kati laba muto wange wankubira essimu nangamba mukubireko laba bwe tuba nga twogera nangamba ndi wano ne Macreda kamukuwa akubuuzeeko banange era oyo bulaza wange omuto mwagala nnyo kubanga ekkubo lye yankolera siina we mugamba that thank you yoyo last born w'omukyalo oyo laba wakwata essimu n'agiwa akawala ako ka last born k'omukyalo oyo akawala ne kagamba hello akawala kali kakamala senior 4 kali awo mu vacation that is 2019 kali awo that is November kali awo mu vacation kali awo kali innocent jukira obuwala obwo bwana bwa mukyala mukulu ku kyalo bowe ekitiibwa nabo babugamba tebuswaza bazadde bwawe bonna buli awo naye kagamba hello ku ddoboozi lyokka mama how are you how is the bookshop nga nange nzira mu luzungu banange siwe twajimbozaawo nenkabuuza erinnya lyako nenkabuuza okola kiwaka mbonkola mirimu wayozezza enkuba yatonye are you okay teyafuuka rutini nga buli kaseera nkuba ku ssimu ya muto wange oyo ampeeko akawala aka last born k'omukyalo oyo ekintu tetubalinaako oluganda bo beddira ngo ffe tweddira ngabi kakati nga tekirina buzibu kufuna feeling na kufuna crutch kubo munnange lumu mba njogera nako nefuna interest ey'okukalaba naye nga sinawe mbitandika dati ngenda kamitingira ewaabwe nzijje nkamitingira eyo nedda nsijukidde bulungi neŋŋamba ngenda kuddamu nvuga akagaali nkavuge paka nzijje nkaleetere ku keeki ku Garden City kuliko Mega Standard Supermarket bayinanga bukeeke obw'4,000 nga bubamu design ez'enjawulo eya white eya pink kakati nakagamba ng'olina eddoboozi eddungi kuleetere ku keeke olyeko gamba yes kakati
kwolwo nenkagamba we najja nenjikuleetera nga maze okubuuza ku bazadde bo maze okusuna mu nnanga onomperekerako kagamba yes why not neŋŋamba ate kino nga kyanjawulo omanye okuba nga ofunye essanyu nga naawe olina omuwala ali interested mu ggwe era ikeeka akawala ke nasooka okwana kyenva nkagamba fe okulaba nga bwe nzija omperekerako kagamba tekirina buzibu bw'onaaba osibudde bazadde bange osibudde ne batoobo nze njagenda ku kkubo nkulindire mu junction nkuwerekereko munnange era wekyali we naleeta ka keeki nenkakwasa omuwala we tumuyite Macreda nenkakwasa Macreda omuwala oyo ne tuba nga twetunula ne tusimayiringa nga sikkiriza ddati akawala ako kalina akaloboozi akalungi konna kasimayiringa bulungi awo enzuula obulungi bwako ekyamazima sijja kulimba akawala ako saakeegombako neegomba kakulu kaako ate mukulu we yanzalawa nangamba nsi njagala basajja ba mmotoka kale n'omuwala we paka nakajja nafuna musajja wa mmotoka naye laba ate we mbakira muto waabwe ate ekirungi difference yaliwo nga ya myaka 5 waaw munnange we najja kwolwo bwe mmala okubeebuuzisaawo kummenza ekyandese nyina mission behind the mission omwana yeesooka ku kkubo by ssaawa 2 ez'ekiro n'agenda nanninda mu junction tuba tutambula nga nvudde kagaali ne tutambula nga tunyumyako anyumiza ku ssomero gye yali asomera bw'ota bwe yasinkana emikaano emigagga egiyina emmotoka nga omanye emboozi z'omuwala nga yakamala sinyafo ng'ate ali innocent emboozi kugamba negatta mu kkubaawo nga tutambula kyenva ngamba akawala ku ka Macreda that do you know that I'm interested in you bannange ye muwala gwe nasooka okwana nga nkoyisa ekigambo ekyo nekangamba are you sure nze Bekisozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy facial treatments counseling services gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo gwaffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. That do you know that I'm interested in you bannange ye muwala gwe nasooka okwana nga nkoyisa ekigambo ekyo nekangamba are you sure nemugamba yes I'm serious Macreda ever since I heard your voice on a phone call I feel interested in you the way you speak your voice is stereotype konna kaloboozi ko buli nkawulyako obanga buno Bumerika obuli mu film obeera mu romantic high school movie bannange I'm interested in you ekiro ekyo omuwala oyo yamperekera ne tutambula olugendo oba nkugeerezinga lwa kilomita nga 3 namba ne kamperekera nenkazza nga wonna tunyumya mu kkubo nga kagaali nkakutte mayembe nkakulukusa bukulukusa nga tunyumya emboozi ng'efulowinga bannange nga oyinza ogamba we met 10 days ago paka we nakaza finally nga ndawo obudde bumpiseeko akaana bajja kabuza bwe gikali gamba dino wati Macreda bambika nkuzeewako dde waka omwana mpaka haga
awe nafuna first kiss eri passionate nakati nkyajijjukira kali kambadde jean eno eya bluish nga mulimu ebya white jean skirt ne skirt eya white nikajja nekampa hug twali mukataka kona nekampa light kiss ng'obuma bonna buli soft omwana muzaayo netutandikirawo okubanga kafuna n'akasimu akamapensa nga zi text messages 10 gye bajjuwa eya wiiki 700 messages ng'owaayo 10 tesigwa ku simu yaako nga kantextingira nange nenkatextingira I love you too oyi bannange. Whenever I hear a music nge sounding amukubo manya dati gwatuuse ne mugambo kikakasa ne mubuuza lulimba ky'olukunyumira nangamba buli wajjanga n'olulimba lwe luliko ku kagaaleko lunyumira ne mugambo kikakasa era nga buli wenzije ewaabwe lulimba nduteekako ne kavaayo nga banaye kunakeesa z'obuvaavava Macreda. Kakati nga otuvuddewo tugenda kudda ku Macreda because story ye teyinza kuggwa kati era mpanvu. So when nali nkola ku bookshop eyo waliwo omuwala gwe twasinkananga. Omuwala oyo kamutuumye Aruyela. Okuzzaayo ke mabega nga maliriza kino ekitundu. Aruyela twali twasinkana dda mu 28 nali mu 28 nali mu P5 Aruyela nga ali mu P3 nkuzizaayo ke mabega wali ku mbozi ya Macreda tekawo full stop batekawo koma because embozi mpanvu era egenda kubeera mu background. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture because embozi mpanvu era egenda kubeera mu background ewazi love stories zino. So nkuzizzaako emabega okujja ate ku paati endala y'omuwala gwe nali ntandise okupepeya naye wetwali mu 28 maama nga aca asikagana omugwa ne school fees wali nga ne mu P5 abo bali abasomesa batandika essomero eddala ne bagamba mama waffe oti mujje mwe abatawa ne school fees abaana bamwe mbaleete eno. Mama nga yakolawo ka business akaali ak'okutunda amata ke bayita ka dayale k'amata ng'era buli Sunday mu dayale y'amata bayite nga nina emyaka 10 nga ne P5 nina emyaka 10 oba kusimanyi balekanga mu nze nga nze akatunda by myaka 10 omwana abeera sharp P5 P6 naye kumpi ne kaddaala k'amata edduuka erala liddako lya edduuka lya kyalaani. Mu dduuka lya kyalaani omukyala yali mukyala mutunzi wa bitengi ng'era mukyala mukulu mu myaka 3+ naye ng'alina akawala akato ke bayita Aruyela. Akawala kubambi kaali kampi nga kawala keeru kaali mu P3 by then. Nze nali mu P5 naye nga twemola ebyekito nkuzizaayo emabega nga twemola ebyekito okwemola ebyekito munnange ne tujjamu omukwano gw'ekito era nga twebbiira mabega waka container ne twewabuhaaga. Nze laavu yange nagamba yali ya touch ng'era wompaka haaga n'obeera mu kifuba kyange kiba kimmala mpulira essanyu ne mpulira nga kimpedde. So twabeerawo mu relationship eyo ne ka Aruyela ey'ekito bwe tumiitinga nga batulesewo ffenna ojjukira ku Sunday mama nga yalina obuvunaanyizibwa ku kanisa kati nga business ayagala giggala ng'alekamu nze ate ne ka Aruyela mama waako muweereza mu kanisa era ng'alekamuko nga tubeeraawo nga tuwogera ne tubeera kumpi ffenna. Kakati as time goes twasenga ne tuvaayo ekibuye ne tugenda eno gye nagambye Mutundwe neviira Aruyela mu 2011
nenzije nentandika sinyano yembozi gye nanyumiza wali kati awo obulamu ne and we distanced from each other. Naye mu 2017 bandi ku Facebook ngenda okulaba friend request nga ya Ariala nga yavaamu kubeera akawala akalungi by then nga akawala ako bambi kali mu senior 5 ng'awunze 2017 tandise okukola ku bookshop ndi working class ko kali mu senior 5 netu exchange sa contact oluusi nenzirayo gye kaberanga nga mu kitundu kyekimu kakyabeerayo naye ate nga basengukamu Justin nyumba ndala ng'era bakyali mu business ya kyalaani. So nga ngenda nenkalabako nenkabuuza, tell me munange, how is your boyfriend? Kangamba gyali naye ali eyo. Nengamba nenga kangamba bukyangu oneyawulako nkugobera ku Facebook nkulotako ebirooto dati yegwe bba wange, nkulotako ebirooto ebyenjawulo dati yegwe musajja gwe nnyina okuwasa. Nenga kawala ako nkagamba oyo mukama akolesa ebirooto dati yenze bbaawo nange ajja kubindeetera andage dati yegwe mukazi wange. Naye okulabulako dati mama wange yalina ekitone ekiraba mu nsi ey'omwoyo oba mukama asobola mubikulira ebyama. Yali mukwano gw'oyo omukyala mama waka akawala ng'era wembeera ku ssomero mama abeerawo ku dduuka eryo ery'amata ne banyumya mama we kuva dda hasola. Yali mutonzi wa perfume yabivaamu n'agenda n'akola mu katale ng'asobola ebintu kati najja n'atunda muwogo ku kyalo n'atunda amatooke n'akola ekibanda. We yabivaamu n'akola dayale ya bizinesi y'amata ng'ena fridge 2 ez'amata kwegamba nga hasola taata akola ne mama nga business woman. Kakati we babeeranga mu working days nga ffe tuli ku ssomero benyumizanga ebintu ne mukyalo oyo nga mama waka akawala ka Ariela bambi mukyalo oyo mu biseera ebyo yali agenda mu myaka 35 naye nga buli musajja amwagalako tamuwasa. Kakati ne mama omuto ewakawala ako nga naye kyekimu yakoma kubeerako na boyfriend nga basajja bali bamukwana wano nga akyali muvubuka naye nga abagaana. Kati atuuse mu myaka 3 egy'okwagala setolinga naye nga tewali musajja amukwana kyokka nga banange bali abakazi balungi nga bawanvuyirivu we bati nga balina face eyakati nga balina dog face nga banange babuvunaanyizibwa balina ssente oli asaplayinga dadi supermarket avuga emmotoka ono alina business etunda ebitengi ebyekinigeria naye nga obufumbo bwagaana. Ne maama waka Ariela yakoma okazala omusajja ne baawukana nakati akyanoonya musajja. Kati maama simanyi bute bwe yakitegeera dda ati nze nkukutanika Ariela era naŋŋamba Andrew byonna bikole naye akawala ako tokaagalanga ewaabwe waliyo ekikolege eky'obutafumbirwa. Ate nga nange mu bawala bensobola okwagala sirina kirooto kyakuwasa akawala kampi kuba ekyamazima ka Ariela we natambulanga nako mu kkubo nga kankoma wano mu kibegabega kumpi ku mukono gwange we gukoma nga kampi nnyo. Ng'era wano ekaŋŋamba ku Facebook ne ku WhatsApp dati nalose ekirooto nga ngwe bba wange musimanyi wakyadde ewaffe mu kirooto nga nkagamba Katonda akugambe dati nze bba wange nze bbaawo nange ajja kunkyalira aŋŋambe dati gwe mukazi wange. Ng'era tubeera mu ebyo lumu nakemebwa nenkyalirako ewaako zomanyi nga siina mikwano mirenzi wabula ng'omuwala gwemba njogera naye yabeera mukwano gwange nga nkakibwa n'okugenda omukyalirako naye nga sigenze ku intention za kutundula vanira wabula mulabeko lumu ne mukyalirako bambi mama wako yali akaleseeyo yekka awo nga emyaka gitambudde tuli mu 2017 nengenda n'akagaali kange nenkakyalirako ngenda okulaba nga kavuddemu nensobeza omukono nkakwateko ne kagobojja nga kagamba nze Macreda Kangume owa Macy's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna
ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massy quality beddings esangibwa Nansana ku masitowa, tuli makati ga cheap hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198, njiddamu 0708217998. Nensobeza omukono nkakwateko ne kagobojja nga kagamba nze ojja kunkwatako ng'ompasizza ne ngamba ono mwana nga ali principled, nange nenkaleka ne ngamba ne mu plani z'okukawasa tekaliimu. So obulamu bwatuuka we nalinga ngenda ku mulimu, ngavuga akagaali nga ngenda ku mulimu, akawala ako nakasanganga mu kkubo nga katambula kagenda ku ssomero, ng'era kampubira kugamba andulubayi, mbu nga kasongerako mikwano gyako, mbu oyo ya bba wange, naye nga zikagamba Katonda yakugamba dati nze bbaawo, nanga ajja kundoosa oba ngambe okuyita ne mama wange oba musumba wange dati yenze yegwe mukazi wange, ne tubeera mu bulamu bwe butyo. Nga nkozezaayo kemabega butaba na meeting omwana gwe bayita Ariera, kubanga ensonga lwaki namukimyeko, natuuka mu kiseera nga njagala abawala 3 omulundi gumu, naye nga siina gwe ntundula vanilla. Kyajja kitya? Kyajja bwe kiti. Oyo Macreda omuwala brother wange omuto gwe yanyungako okuyita mu ssimu, ekiseera kyatuuka communication nebeera intimate, nebeera nga y'amaanyi. Jjukira ku mulimu gye nali nkola nga minutes za bwereere, ogenda bugenzi ku reception oba ku customer care service n'ojjayo akasimu akaliko minutes, baba bamanyi okubira customer. Gwe n'oyogera oba ssaawa mmeka oba 2 oba 3, twayogeranga ebintu bingi, bond nesobola okuba nga we connect, ne tubeera nga mumanya nnyo n'okusinga bw'oyali amanyi. Kakati we mmala okukwana omuwala oyo Macreda, eyo ku Ariera ngenda komawo, kubanga story y'amaanyi era mwe muli ne best mistake of my life gye nejjusa ku Ariera. Eseera kyatuuka nga maze omugamba I'm interested in you, nga kumpi buli lweggulo wenva ku mulimu akagaali nkavuga okuva ku Garden City paka Kirinyabigo ow'Omutondwe, nga tulina ka meeting point kaffe we tusinkana, nga ne tusinkana kolaki just tukwewa kahaaga, kwekiisinga nakunyumyako nakwerabako nga omanyi laavu empya, ngera ngamba nze okulabako neziba dakiika 2 kimmala, kubanga nalina okudda akagendo ate nkavuga enkatwale gye neesuza ewange, ngaawo akagendo okuva gye mba nsinkanye Macreda paka ewange nga kagendo ka dakiika 3, era that is the craziest thing I've ever done for love, okuvuga nga kagaali on a daily basis, like emirundi ng'ena mu week. Nina just kulaba muwala ku meeting awa just mu ka meeting point walingawo akafo, nga akafo ako kabamu enzikiza naye nga kali safe, naye nga si nsiko, nga ebbali n'ebbali kikomera. Ayo n'ebintu byennyumya
ebbali n'ebbali kikomera mana muli firi okunjajinga just bino bintu binyumyangako ndeke nyumye ebbali n'ebbali kikomera kati ngeri Yesu ali amatala waliwo n'abantu abayitawo kakati nga Macreda nga sekyatuuka direct mu maka g'oyo omukyala mukwano gwa maama nga Macreda muyitayo nga lavu yaffe yakwebba najja ne tusinkana obulabu bwe mba muleetedde okuva ku Garden City oluusi ice cream oluusi cake kwegamba ng'obuntu bwa layisi naye nga bumusanyusa bambi bumusanyusa oluusi w'omuleetera n'omuleetera ka cake nkya n'omuleetera ka sausage duli n'omuleetera kamuli nga gamba wow oluusi lutamuleetedde n'ojjabuzi just kubeera kaawo n'akuwa kahaga nga weesigama ekisenge n'oteekwa omukono gwe ku kibegabega kye n'omusiisiitiriza nzigamu n'olunaku lumu yali afunye ka dress akapya n'angamba Andrew leero olweggulo jangu nkwambaliremu ka dress naye ng'olowooza agenda ku meeting awaka nedda just waliwo akayimba oba ani akayimba mu kayembe kali kwegamba tutasinkana nga kasenge ako ku kikomera ekyo nga n'oluusi omuntu wabajja ngamba mpaka hago yalabika amanya mange tandaba nga muwaka haga naye tukola bebe bintu byatula just kubeeraawo ne tuyimirira ne twetunuulira nokatunuulira mu kafeesi kako nkasimayirinze ne kaseka nokanyonyogera mwana ogamanyi kimwana addayo bajja kubuuza wa gy'obadde nange nenzirayo ne neefuga kakati olunaku olusooka Macreda lwankyalirako twali tuteesezza nga waliwo olukuŋŋaana olw'amaanyi lwali lugenda okubeera mu Nakivubo bbulu ng'egenda kubeera overnight oba lwali 31st oba sijjukira bulungi siri certain sijja kyesibako naye nga kyenzijjukira nga Macreda baali bamukkiriza okuva ewaabwe nga abuulidde bazadde be gy'agenda nga bamwesiga kubanga ye muwala eyali aloopera maama we buli muntu eyali amukwanye ng'emyaka gyonna tebabulirangayo muntu gwa pepeye naye nga be baana bali abawa bazadde baabwe ekitiibwa nga tebaagala kubasoza paka nakati ng'era muli ye muwala agamba talina kudeetinga mulenzi wa ku kitundu kubanga bambi bali kawala kalungi keeru kalina hips nesaso zigenda kuweza ekifaananyi kyako so nga kewa ekitiibwa nga abalenzi bangi ku kitundu bazze bakakwana naye nga kagamba sijja kudeetinga mulenzi yenna ku kyalo kino ng'era amaaso mangi gabatunuulidde abawala ba mukyalo oyo kati nga n'abawala bagamba ke bakomye okututunuliza amaaso naffe tugenda ba disappointing nga tuleme funira mbuto ku lujja kakirava mama wange wagendayo n'abatendera empisa za mutabani we nagenda otuukayo ng'olwedde profile yange bagimanyi kwegamba sennyonnyolako nnyo kwegamba omuwala ono wenayogerako naye gye nga wayisewo akaseera yaŋŋamba dati yali yanjagala dda nga yeegomba okundabako even before nga sinnagendayo olw'ebigambo bato bange bali boogerako kale yenze muntu yafunanga ssente ku mulimu bato bange buli omu ne muleetera ekirabo buli omu ne mujja ne muwa ssente ku birthday kugamba ne mbasanyusa kugamba nga bamanyi ng'omuntu ali generous ng'era story weenaagenda ng'era bagamba baba Abra wajja baba Andrew wajja agenda tuleetera sweeti atuleetera kipiisi kya ekireya nga byampulirako baba waba kugamba nga banyumyako birungi byereri kugamba nga yanneegomba okundabako even before ngenda omugamba that I'm interested in you nga yangwadda agenda okundabako nga ndi lulenzi lulungi kati lwali lumu omulundi ogusooka gwe nakyaza omuwala mu nju yange ne tuteesa Macreda ajje mu kibuga nze nga ngenda kuva ku mulimu twateesa neme kujja na kagaali ku mulimu kubanga yali agenda kujja nsange ku moolemu mu kibuga nange wenva ku mulimu nzije musangewo tugende fina tusule mu overnight tusule mu overnight kakati olunaku olwaluteesako bulungi lwalina lwakutaano nangamba gwe situla bazadde bo bagambe ngenda kusula mu kisaawe nga tusaba
owulira gamba ye n'agamba bagambe ngenda mu kisayi ngera bazadde be bazadde abakula babuulirira omwana kwegamba nga tamulisa kutama gye batambulidde kasita omwana abenga yamanyi gy'atambulidde waliyo obuzibu era we batyo bamuleka ne bamuleka atambule naye ensobi yalwawo okusimbula ewaka kuva ku ssaawa 7 mugamba Macreda osimbudde njagala osimbule ng'obudde bukyali nga tewali jjaamu mu kibuga simbula akiristo gye wano ku Garden City tuve wano Garden City ffenna tugende mpolampola nkulamuzeko n'ekibuga kuba yali muwala tatambula nga Yesu ali mu kibuga naye ng'ali wabbali w'ekibuga nga ye mutukale ate ekibuga ng'ejali mwana wa buwala kati nga njagala gye mangu nze nva ku mulimu mulamuze ku Serena mulamuze ku Mapeera mulamuze ku Parliament mulamuze ku Uganda House mulamuze ku Cafe Javas mulamuze ku Ebony's Way Spectrum mulamuze ku Mukono Bookshop mulamuze ku bitundu Mapeera Way Pioneer Mall mulamuze ku Mabirizi Complex kwa matambule ekibuga kwa Rua Park ku Equatorio Plaza ku buli katundu komanyi ko owulira kali famous mu kibuga kati nga tukoze program ajje afune body mulete direct nga sentence muwereza simanyi butebwe kyava omwana yadirenga okuva ewaka nentuka okuva ku mulimu nangamba nze nti ekibuga unjagala ojje wano mu stenseni y'ewaka wobonnona munange by coincidence kyalema okubanga akwata obudde nze omuntu akwata obudde nga omanyi abawala beekolako n'alwawo natuuka ne mu stenseni y'ewaka kuba nalenya taxi koolo nentwala paka mu stenseni y'ewaabwe nga tannatuukawo nenkuba amasimu ng'akatuga nga kumbi aŋŋamba yali neoba ne basisita be nga tayagala bamanyida ati agenda ku mitinga nze we yabavaako n'alyoka nkubira Andrew oliwa nga ssaawa 3 za kiro ekyamazima nga tetuyinza kugenda mu kibuga ne woba ofootya nga siyinza kugirinya kugiza mu kibuga so nakirowoozaamu ne mugamba Macreda nabadde simanyi dda tojja kusobola kujja mu kibuga kino nkirayiriraku ne mu maaso ga Yesu search planning ati omuwala oyo muleetewaka kuba ekisooka nalimu entiisa nga nyingira ntya n'omuwala mu nnyumba yange ekisooka ennyumba yange yayiteesa nti terimu bintu byakabi ye nga kibaawo kityanza okusula ku buliri bwe bumu n'omuwala nga mu birowoozo byonna byennyina njagala mukoze program ngende naye mu kisaawe tusule nga tusaba male ku makya akumeewaka naye ng'olwo natumaze ebbanga nga tumiitinga ku nguudo tumiitinga mu kayembe kalimu wengamba mu kayembe kali manya mu Daka Corners meeting point bwe twali tumiitinga netubeera safe nga tusobola okwogera nituwakaga nga tewali atulaba okuzzayoko emabega we namala omukwana omuwala oyo Macreda maama wange lumu yankyalira ewaka kwolwo nali sikoze yankyalira ewaka naŋŋamba Andrew nali njagala nkwagaliza omuwala oli omukulu naye ku bigambo byakwogerako n'azaala wa famire yaffe okubeera nti tetunnavaayo bulungi tuli baava ayagala mulenzi wa mmotoka eyo nebeera red flag okubanga omuwala oyo kyamazima takusaana naye waliwo ka last born kano okalaba otya mukadde wange agenda okuŋŋamba okalaba otya ekyamazima nga nange akawala nakakwanidde nekigamba am interested in you nga n'olwedde nyina ennamba yaako kali kafunye akabiriiti nga tuwogerezeganya mu message nga akawala nakagwa dda kati agenda okuŋŋamba kano ka last born okalaba otya nga mugamba maama nkyakawookinga naye tekalina buzibu kalungi naye sinnamanya mbeera zaako so nga omuwala ono muwuliramu emirembe n'olaba njagala tugenda tusabe naye ng'ekyamazima mukonsidaringa okubeera the woman of my life okuba nga akiristi ye mulamu omulama olaba ne maama wange yamukonfamize simanyi okitegeera so maama we yabiŋŋamba
nanjogerako nerangamba naye akawala akubambi kamanyidde ebintu bya bbeeyi manyi taata waabwe abadde aba buli kimu kati simanyi oba onookasobola kantu ka luzungu naye tusobola okukatendeka ne kafuuka omuntu gwe twagala engamba tekirina buzibu kamugezeeko naye nga ndaba mukalinga akawala ak'ebbeeyi taata waabwe akakuliza mu ngeri y'okweyagala kale bwali abawala ngaewaabwe tebapangisa taata waabwe mukulu ku kyalo maama waabwe mukulu ku kyalo naye nga family si engagga naye nga si gyoyinza okuyita abaavu naye nga ffe waffe twali tupangisa by then nga maama wange akyapangisa nange nsula mu boys quarter gye baali bampadde okusubiramu obwereere kwegamba nga wogeraageranya level ya family eri ne family yange of course bo tebali bubenya ate n'ekirungi nga babazaala abaana batono bawala bokka basatu bye family ennyangu okumanijinga kyokka ate ffe tuli bangi so nga n'oyo omukyala okugamba maama wange aleeteyo bato bange babeereko naye baalinga beebbawo okubeera abasatu bokka nga baagalayo ku baana abalenzi abalala bakyamula nga family entono nnyo manyi family entono oluusi ebeebbwa nga mwetagayo obwana obutono obulala bubakyamule kati kwe kuleeta mikwano kwe kuleeta bato bange bagende babeere nabo simanyi nkwezo no gitegedde kubanga ewaka waali wabbowa firimu kwebaka nga bibbowa sawo bato bange kwegera ne babeera nabo for that period of time so ekyo nalina addebaako mamind atono omuwala kirungi kati n'olumu maama yaŋŋamba nti baali basaba mbu omuwala oyo mukama n'amubikkula amaaso nga nnengera mu kwolesebwa mbu nga yenze bbaawe naye nga nze just omuwala oyo namusiimirwa amaaso sinafuna confirmation yena mu birooto naye nga just mpulira mwagala mwegombye embeera ze yeeyisa bulungi ayogera bulungi ekyamazima nga nkuba nga wotambula naye si muwanvu si mumpi ali awo wakigira ye muwala kwesa ekitiibwa n'ogamba waawo so tuddayo ku kiro kino omuwala oyo ng'amaze okuba nga aganya okukwata obudde tetusobola kukimeekinga tugende ku lukono lwe twali tukwagala okugendamu namaliriza nkoze appointment mugambe okirinamu obuzibu nze okutwala ewange tusule ffenno neesiga nangamba Andrew engeri gye mbadde naye nga tumiitinga mu dark corners tonsabangako vanira nkwesiga sibangako mu private place ya mulenzi yenna naye okusinziira ku kyenkulabamu ate nange nkwagala tugende nkwesiga mu kaseera ako yali 2019 tusemberera 2020 waliwo firimu gye bayita Last Ship zingambye mu hobby zange firimu kusuna nanga kusoma novels nakulya stories mpozi n'okutambula mu evening walk so nali sinza kubeera mu nnyumba omwo nga ndi board nga wemba siri kwogera mu text message na mwala oyo mbeera ku firimu so nagenda ku studio ne batuwaka movie naina anti wange yali ampa chips nga yampa chips za mwezi nga nemba sina sente ampa wenfuna omusala nga musasula kati kwolwo nali nnyina omuwala nga takiraba nkunze kutambula na muwala bwe nali nnyina ogala naye ku overnight yamaliriza agenda kusula wange ne mugamba ampe chips nga kuliko amakoloni mangi nga nze nankankana banaye nga nkankana Mr. Sozi nga nkankana nga simanyi kigenda kuba okusula ku buli bwe bumu n'omuwala naye ng'ekyamazima muli nsanyuka naye nga simanyi wakigenda kuba omuwala nga mbeerera nange yesi nsobola okubisinga nenkwatako naye nga situndulangako vanira munnange ekiro ekyo twagenda omuwala n'anaaba yali aze n'engoye mu kabaaga ke ne mulengeza ekinabiro gye kiri ne nteekako firimu awo ne musiki ne tuba n'akaseera nga ne muyimbiramu music wange kuba nyinayo obuyimba bwange obutonotono ne muyimbiramu music wange ne mukubira music kuba nze njagala nnyo music naddala oyo atuula owawufa ne tulaba firimu
nateekako akafirimu tuba tulaba firimu bambi n'asumagira kyenva muteeka mu kifuba kyange omuwala neyeebaka bwe yeebaka namuteeka buteesi ku buliri neyeebaka bulungi ekyamazima nali mpulira nga siri wa bulijjo naye nga yenze muntu alina endagaano dati sirikaka muwala mukwano era nga nyinimu ndowooza dati siyinza kukozesa muwala agambe dati Andrew yankozesa era namuleka neyeebaka ekyamaanyi ennyo namukadolinga n'azukka ng'ali mu kifuba kyange. Wow. Ekimu ku byewuunyisizza era olumu kye tulina okuba nga tussaako ebirowoozo naddala eri abaana abawala zandibadde high expectations oba unrealistic conditions oba too much conditions. Muwulidde nga boogera ku sister wa omuwala oli bamuyita ali erinnya ngenda ddisanga naye omuwala oli omukulu gwe twasooka okusinkana nga yali target gwe tuba tukwana n'atugaana ng'ensonga ffe tetulina mmotoka tulina kagaali kale yali agadde omuntu nga wa mmotoka nga tetwamukuba akoze statement n'agamba nti as far as I know n'okutuuka olwaleero ow'emmotoka tamufunanga. Ntera okubeera mu sessions n'abavubuka church ezisobola okumpita oba community njogereko n'abavubuka ntera nnyo okwagala okwogera n'abavubuka abalenzi n'abawala nga bali wamu then nensinkana abalenzi bokka ate nensinkana abawala bokka. Ntera nnyo okwogera ku bukulu bw'okuyiga okumejalinga mubiri mmeja n'ebirungi eby'okumejalinga mubiri mmeja n'omutawaana oguli mu kumejalinga mubiri mayina. Ekyomusajja okubanga yali ayagala afune yeevuga tekyali kibi n'ekyo kyali kikulu nnyo. Kati bwe tugamba nti ono omuwala yali tamejalinze mubiri mmeja naye amejalinga mubiri mayina tuba batuufu oba nedda? The answer is yes. Ogenda gamba sozi who decides which one is major and which one is minor? Common sense. I mean, as simple as that. Common sense. Bubanga obadde omejalinze mu kuba nti eky'emmotoka y'ensonga era nga gokkiriza nti emmotoka kikulu nnyo bwe mumala okufumbirwa n'emmotoka n'evaawo nga ye determining okusalawo okukkiriza omuntu oyo, then tuba tuzizzaako ki? Is it not being materialistic? It is not bad to marry a guy who is driving, not at all, but it shouldn't be the pillar where this decision yo kwelininze. No. I repeat, kirungi ofuna omusajja nga yeevuga naye tokisinziirako nga tteeka nti omusajja alina okuba nga yeevuga. Njagala kukakasa ogenda okwekanga ng'ebiseera bikuyiseeko gwe kennyini n'otandika okukompromisinga kati ng'ate owulira ab'emmotoka obawalana buwalanyi kati ng'oyagala wa booda naye nga ssebo n'owa booda yeeraga owakagaali ng'alabikako ogenda okutuuka ku baliwo nga babigere naye mama nga babadala kubanga bo bakimanyi balina omuwendo gwabwe gwe balina naye ng'omuwendo ogwo tebagupimira ku mmotoka. Kale nno kino oyinza okukiraba ng'ekyokusaaga naye nazo nsobi ezikolebwa. Waliwo abawala nga balina engeri gye bakwesa obubi chances zaabwe obubi oba olumu engeri gye bakwesa obubi chances zaabwe. Time comes nga this same person atandika okutunuulira omuntu ono. Waliwo abawala abaagaana abasajja n'amugaana n'agatoli type yange byonna nga byabyogera. Wayita emyaka nga bwe tutunuulira before and after, shockingly or surprisingly nga this same person gwe yagaana kati ate gwateetera naye nenga kati ali girlfriend. There is that official wife and she's coming in as a second wife. Wakati
yali amulinze ku upgrading kati yatuka ku level kwa mwagala abamu basigala bagamba nti nedda ono yankwanako ate teyali mu bindo za demand zange zezaali waggulu ennyo oba onfuna oba ontegeera so nabagamba nti kirungi nnyo okubeera ne qualities zoonoonya nkiwagira ne sekuwagira yenna beera ne qualities zoonoonya naye qualities ezo bwemala okuziteekawo nti ziri 10 tuddemu tuzitunuulire waliwo kye tutwala nti kikulu nnyo nti omusajja ampasa ankwana ateekwa okuba nga si wa muziro gwange si wa muziro gwa mmange ateekwa okuba nga si ggwanga bwe riti oba n'ensonga zo omusajja oyo ateekwa okuba ng'alina omulimu ng'asobola okundabirira tutunuulira amateeka omusajja oyo ateekwa okuba nga wa ddiini yange saagala compromisinga ku ekyo omusajja ono ateekwa okuba nga mutwe gukola waliwo bye tuteekawo n'ogamba nti kakati bino oba ayagala oba tayagala ateekwa obbiwa ekitiibwa biteekwa okuba nga bikulu nnyo ebidetermining okusalawo kwange kakati bujja n'ogamba nti omusajja okubanga yazimba bw'abanga yazimba kirungi bw'aba teyazimba ngenda tunulira ali mu myaka emeka akola ebyokuzimba abirabirawa abyogerako ki kati ng'ogamba nti ekyo kirungi naye tekigwa nnyo mu bikulu bw'abanga yazimba nga tapangisa kirungi nekiyinza obutannemesa nnyo kugenda na musajja ono singa biri ebikulu abeera abiwadde ekitiibwa baba ng'abigwamu olaba bwe tugeraageranya naye kisinga okubeera eky'omutawaana ennaku zino ku bawala omuwala w'ennaku zino eky'omusajja okubeera ne ssente kikulu ate nnyo neerabira nti omusajja asobola okubeera ng'alina ssente nga talina buvunaanyizibwa waliwo omusajja gw'osanga nga tannafuna ssente naye nga ye n'obuvunaanyizibwa tebateŋŋana oba byawudde kubanga omusajja okubeera ne ssente kyokka tekimala waliwo abazirina nga tebazigaba waliwo abatazirina naye nga akatono ke balina bakeekuunyula bakeemaanya n'omutwe n'omusaasira naye ng'akikola ye n'okwagala gwe aba bathad ng'olaba ng'amukaluubirizza agenda omukaliza ensawo naye nga yagamba no it's fine kale kakigendeko mu byafaayo nti akatono ke nayina nakeekuunyulako naye nkawo omwagalwa okugaba tetukusibira ku muntu tetukulangirira ku muntu okusinziira ku byalina tulabyeko abalina nga tebagaba tulabyeko abalina obutono bwe bati naye ng'okugaba tebateŋŋana wano njagadde ntangaazeewo ensobi eyo ereme kulabikira mu baana ba buwala kubanga abasinga okugoberera wano muli baana ba buwala ne age gye mukyalimu yeyo age omuntu muba mutwalira mwanoonyeza omubeezi teekawo conditions zo oba qualities zoonoonya naye beeramu n'okugeraageranya mubeeremu nga ziri zo nkulu tocompromisinga nazo teziri negotiable mubeeremu keezo z'oyinza okuddirizaamu konoga well nali njagala musajja wa masters but this guy alina degree or this guy yaddayo okusoma musomo gw'abakulu yagendera ku mature age entry noga kati awo waliwo adjustments yes twagala wa degree naye no diploma asobola oku upgrading ate si mubi kubanga ekyo tekigwa nnyo mu bikulu nnyo kigwa mu biyaawo nga tekyandibadde kibi singa oli aba akiina it's not a do or die muddidde ebinafu ebitali by'amaanyi ne mubitwala nga byebikulu ebikulu ennyo ne mutabitwala nga bikulu tugenza okuyingira relationship eri serious ne tukizuula nti bye twatwala okubanga bye yalina kuba bikulu si bye twalina okwesibako bye twabuusa amaaso tukizudde eno nga ku ground byetaagisa nnyo oba ontegedde mukwano ensonga endala nkubye akafaananyi omuziki gwa blood ku kagaali awo his love language mu love language ye okay olwokuba yalinga atya bwakukwatira n'otamovinga mukiwulidde ng'akyogerako enfunda teyafuna bufunyi guidance but kino kyali kimuteeka nnyo mu kifaananyi ekyokubeera abaggayi abo abali just touch abo abatogaatoga obutozi
era ogenda okakana nga bagayo bati batera okubanga bakozesa nnyo abawala newankubadde si buwali naye nga ekyo kikuteeka mu kifaananyi kubanga batono nnyo ababeera bakwatirira abawala nga tebajja kukiwunzika nga guseka batono. Kati kyakulabisa ng'omuntu ayandibadde omuyaaye kyokka nga tewali muyaaye. Abazadde tuyigirize abaana ku basajja abajja mu bulamu bwabwe nga babakwatirira. Abasajja abamu okukwatirira kwabwe kuba kwakusitula busimu bw'abaana bano. Kati omwana atuuka okubanga tasobola kwesalirawo naye ng'omwenge gw'omukwano ekyoyooyo ekiyontayonta ekyo kizze ne kirinnya bwe kiti kati ng'alina okukikkakkanya ng'akkiriza okukola omusajja oyo by'ayagala. Kati agasajja agamu galina omuze bwe gutyo. Kale n'abazadde mubuulire abaana bad touches ze ki. Omuntu bw'ajja n'akukwatira mu bifo ebiri sensitive n'amala gakukwatira nga tawadde mubiri gwe kitiibwa, oyo musajja oyo tumuyita tutya? Era bw'akukwata bw'atyo ozaako ki? Omwewala otya? Oripootinga wa? Oripootinga otya? Oripootinga ddi? Lwakitandise oba omuwaamu ennaku 3. Ebina bina tugaana okutuuza abaana tubibagambe. Waliwo abasajja ng'oggyeko Andrew, waliwo abasajja abajja nga bayitiramu bad touches naye ng'agenda kutandinga on masannyalaze ga muwala. Bw'amala ogatandinga on kati omuwala ng'ekimuli mu bwongo kiri kimu kugolola paasi, kufumba amazzi ku pako oba kubanga amasannyalaze gagenze okufumba kyekiba kimuli ku bwongo, agenda okwewera bw'ati ng'assa kikoowe olw'ekikoowukoowu ng'amaze okukola ki? Gamba nti okufumba. Kale nno ebyo nabyo tubiyigirize abaana. Ndabye kali kakazi katto akagenze ne kagamba mbu Mukama yakagamba yakaloosa mbu alina okukawasa ye Andulu. Tugende mu maaso, waliwo ekirala ekitugenda okusisinkana wano. Akafubo ka maama ne Andrew ku first born n'engeri gye yatukuba ezzalawo era n'amagamba nti kano bakata alyala tulumbe kano ka last born kandi baamu omulamwa. Yabagenza okimugamba nga ye ekintu yakitambuza dda, kitambuddeko. Kakati okulinda okufuna ekirooto, brother wayogera ng'omugezi wano nonga nti owaaye ogambye nti waloose oba ofuna ekirooto, ebirooto ng'omusajjawo alina kubeera nze. Bw'abanga alina kubeera gwe kyova omugamba nti alinde that same aloosa naye amuloose ng'amulaga nti olina kubeera mukazi we. Okimanyi nti busobola okukyenkya n'olufuna ekirooto nga kikulaga nti oyo ye mukazi wo naye ng'ekirooto ekyo si kituufu, ng'ekirooto ekyo bulimba sitaani mwayise okumanipulate nga akutomeze. Kale nno mbabuulire, Katonda yatuwa omwoyo w'amagezi ate tulina DNA ya Mukama Katonda waffe. Kyava tugamba ntubeerenga bakalaba bagezigezi ng'obwana bw'omusota. I strongly believe nti abantu abasinga obungi, I have met many nga byali birooto but the biggest percentage bawunzika nga bakuba ebituli mu birooto naye nga batekinga dda steps ez'okukkiririza mu birooto bino. Bwe ngamba nti Katonda yatuwa amagezi, tuteekeddwa okubeera abantu abakulu ng'osobola okudigestinga n'ogoyinga logical n'otunuulira ekintu kino n'okitunuulira obulungi bwakyo, ebibi byakyo, ebibi byewalika, bwe biba bizze tukola tutya, n'oyingira ekintu nga omutwe gukweyimiridde. Abamu mujja kulinda obubonero naye obubonero muyinza obutabutegeera olw'okuba n'okwegomba kwaffe desires zaffe zino zitera otukontrolinga. Ebirooto biyinza okujja by coincidence ng'ekirooto kizze ne kitomera embeera, ogenda ng'okakka n'ogamba nti Katonda yayogedde nange okuyita mu kirooto, so ye ggwe. Bapasita bamanyi okugamba nti Mukama yandaze nti oyo ye musajjawo, Mukama yandaze nti oyo ye mukazi wo. Omala kububeeramu n'otandika okwebuuza nti neddala musumba kyeyogera gaali mazima oba ye alina kyayisaawo ng'ayagala tukwatagane na muntu oli. So we got to be very sensitive
nga twogera ku birooto mu nsonga eza decision. Ojja sangayo abali ku alaali nga ddala ebirooto eby'amazima babirina, naye olwoba tuli mu nsi y'ekibi waliwo shortcut ate ng'eri ku sure than ekirooto kye tugenda okubuusabuusa, kye tugenda okubeerawo nga tetukitegeera. Ngambye nti waliwo shortcuts mu kwebuuza ku Katonda. Yakuwa amagezi, ogenza oweza emyaka 18 Katonda nga akulera mu byowulidde, mu byosanze ebikutuuseeko, ebituuse kuba kwetoolodde, okuyigirizibwa kwonna okw'abantu b'osisinkanye nga bakuteekateeka. Kakati ng'okikwetaagisa kutula butuuzi noga well, nandyagadde mukazi ki ng'omuntu alimu empeka ey'obwa Katonda. Nandyagadde omukazi awa Katonda ekitiibwa. Okay? Nandyagadde omukyala anampulya bwe tunaatula ntukkaanya. Nandyagadde omukyala ava mu famire ey'obuvunaanyizibwa ng'atya okuswaza famire ye ntyotyo. Njagala bategeeza nti sebaawo nawe tuli mwoyo ali bizi akugamba, mwoyo ali bizi ayogera naawe. Don't just think that it is going to happen through the dream. Mwoyo aba akola 24/7. Mwala oyo bwetowaze bwe udde bamwogerako, mwala oyo bwetowaze bwe omulaba otya. Naye kakati ffe tulinda birooto. Sitaani asobola okuloosa omuntu. Ebirooto mubigendeko mpola. Ekyo si kirabo kya buli omu. Naye ngambye nti Katonda n'atuwa omwoyo w'amagezi ng'asobola okutukolera bulungi nnyo, n'atuleadinga on the right path. Kakati gwe kennyini omuntu gw'ogenda okubeera naye, waliwo by'otunuulira nga obisazeewo bisinziirako okufuna omubeezi naye nga byakwerowoozaako. Just being selfish. Oli mu competition, oyagala kiwala kimyufu. Ekiwala ekimyufu si kibi, naye obumyufu si bwe bugenda okulera abaana, si bwe bugenda okutulabirira wakati uli enti wakati olinayo omuntu. Si bumyufu, si bubi, naye si kubwesibako. Omuntu asobola okwerondera omubeezi n'ayambibwako abalala bamwetoolodde, naye ng'okusalawo kwenkomeredde kuyimiridde ku ggwe kennyini ng'ayagala okuggusa ensonga eyo. Nkiddamu mugende empola ebirooto. Singa wano nkuwendera ne ngamba nti wali olooseeko ekirooto, wali osabyeko Katonda akuwa ekirooto, oba akuloose oba akulaga akabonero, omuntu oyo bw'aba ddala nga wuwo ne buwunzika nga ddala wawunzika n'omuntu oyo ne mutambuza obufumbo bwammwe n'otandika okubuusabuusa, ddala Katonda ye yaŋŋamba nti omuntu ono wange, ng'emigga nti olugifuuse emiggo. Nsaba okkiriza emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere. Byonna tujja biganyulwamu. But what matters here, what matters a lot, is having a good relationship with God. After having that good relationship, we will benefit from the connection, from the bonding. We will see the goodness of our mighty Father. Tumunoonye nga bw'akyayinza okulabika. Omwetaaga ate emikono gye myanjulu okufuleyo ne bulijjo okusisinkana. Okisalawo na mutima gwo, Katonda n'atandika okutema empenda gy'oli tolina access ku ssinzizo, working environment yo, bakukontrolingiraawo, olina okuvuga some good hours okugenda ku church. Njagala kutegeeza nti kkiriza bukkiriza mu mutima gwo, Katonda ajja kukulagirira, ajja kukuluŋŋamya kisingawo. Katonda ajja kwolesa obulungi bwe, ajja kwolesa amaanyi ge, olabire ddala nti ye Katonda gwe wasenze, omuyinza w'ebintu byonna, ebya wansi mu ttaka mu mazzi, ebyewalula kungulu ku ttaka, eby'omu bbanga, eby'obwengula byonna, nga ye muyinza wa byonna. Nkakasa nti ajja kukola ekisinga mu bulamu bwo ky'otalyejjusa. Kisa kya Mukama waffe Yesu, kwagala kwa Katonda n'okusa kimu ku mutukuvu okkirize bibe naffe ffenna n'erya booluganda bonna, emirembe egitaggwaawo. Amen. Thank you so much for watching. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira, mwe bali kutugula ku ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko, oyinza obba tolina kyogukozeemu naye sijja kukubuuza, kubanga olina kyogukozeemu, oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo okubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu
nga tebagumazeeko naye webaze Katonda nti oli mulamu ate nsaba nego gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde mwena namwe mwenna bateeko tuwagira musembere bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti temwerabira tukkiriza kibanja mpola basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola tumukkiriza bakasoma baffe abalungi tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndese ofa ennungi ennyo ddala eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu abaagala ebibanja nammwe abaagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu ofa ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde ofa jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula ebola ndoza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'ebola bijiddemu eka tibijiddemu 5 ku 10 eka mulimu ababulijja abagamba nze njagala eka yes tulese eka ku miliyoni 45 walula bategera mutena lodi nkakaza mutegera bulungi. Tubaleetedde ebuyala ku Macreda ku miliyoni okutandika ddala kwa 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5 ku 5 ku miliyoni 3.5 bannange eno ofa bannange. Sofa tuyina ettaka mu eka tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka. Tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babagalako omwaka batwala ploti enneneko abasinga baagala ploti enneneko so muntu ono tutandikidde ddala ku 5 ku 5 nga bibanja then ne twambuka ku 5 ku 10 byapa. Bannange tukkiriza ne kibanja mpola ofiisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka abasingira ddala abadde bamanyi ofiisi zaffe wetwadda siwala nnyo newetubadde ate olwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti wetwadda wangu wakulaba gwe wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell ekizimbe kyetuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell opposite sa Apollo Kaggwa era ekipande kyaffe oba okiraba Dembere Properties wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala neweningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera. Essomero lindi opposite wano Shell endi mabbali so tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kyennina. So baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday. Ennaku zino twali twakyusamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga. So abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo. Enamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola. Enamba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzombero zibasomera eri 0752 110514 eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo. Mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja ngubaagaliza muguyitemu bulungi omukama abawa obulamu abawe n'obugagga nebyo byemusinga okwetaaga okusinga byemusinga okwagala mbagala nnyo planti baffe.